Mukwolekera ekitundu ekyokusatu ekya love story ya Sister Katrina, njagala okwanirizaako n'okwebaza okubeera nga obeera okomawo leero ne bulijjo okucheckinga ekibeera ku channel eno. Omulyango oguyingira relationship mugazi nnyo, gwe mulyango gwegumu gwe tukozesa nga tugifuluma, twewuunya lwaki gubeera mufunda nnyo, twenyiga nnyo, wenyiga ennaku 3 nolaba nga oganye okuguyitamu n'oddayo. N'ogamba kansinziire emyezi 6. Mu myezi 6 ngenda kufuluma obufumbo buno. Okigezaako ne kigaana. Kyentegeeza leero ne bulijjo kakasa nti oyingira relationship ejja okubeera mu obuweerero. Eyinza okuba nga si yakukulukuta matana mubisi gwa njuki naye ng'erina engeri gy'eyinza okuwamu akalembereza. Nze Sozimo era njala okukakasa nti ku channel eno ojja kusangangako love stories, love stories, love stories. Tutunuulira amazima 10 oba amazima ga mirundi 10 gayinza banga gakaawa naye nga wallahi gasigala ge mazima. Njala ebigambo bino bigenda eri abaana ab'obulenzi oluntandise ekigula luggi nga bwe tugenda mu kitundu ekyokusatu ekya Story ya Sister okujjako mpazi n'okutegeeza ku bannaffe aba Dembelio Properties and Associates abakugamba nti waliwo estate ekiwawukulu Emityana nga eri ku million 10 from 15 million to 10 million atano ku 10 ng'eriko n'ekyapa. Promotion eno yakugala omwaka 2024 ku screen enamba za Dembelio ojja kubanga oyogera ne Madam Nancha Beatrice mwogerezeganya engeri gy'ogenda benefitinga muka promotion ako ekiwawukulu Emityana atano ku 10 million 10 nga kuliko n'ekyapa. Mbagwe sitambuza bigere ninya boda kubanga ebigere bijja kundwisa. So ngate Massive quality beddings abasangibwe nansa na kuma store ebya beddings kiriya wala ebyo mulembe byoyagala from masuka blankets bed covers zilizo webaka mnogamba oh my nalabye kusuka bazita VIP Carolina mitwalo 8 ziliye soka nozisuzamu omuwala nga wamuwasa ekirecho n'atafuna lubuto obakubire kano bagamba onaganye mumpe mutowe oh ziliya soka kati njogedde byakye nesige mazima muna ku screen number za bannaffe aba Massive quality beddings ojja kubanga oyogera ne Madam Masi ekintu mu kikutule olabe engeri gyewetuusako ebyomulembe omwaka gugweko nga we bakawa kuwa emirembe n'osulanga omuddu ateewo ng'ate gwe weekolera so ng'ate Aisha Najemba Furniture Mart Banda opposite Nabisunsa Girls mu bibajje oba waka awatuufu kyentegeeza ebibajje eby'omulembe osasula mu kibanja mpola ekibajje kyonna kyoyagala ng'ogyeko kofi no basanduka y'abafu eyo tagikola ebisigadde akola ate nga malidaadi mutindo ku screen eyo ye namba ya Aisha Najemba yogerezegana naye muwuliziganye akuweereza ebifaananyi okutula kyoyagala business ebeere ng'eggwa ng'olina amaka agatudde entende furniture nga kyekyo omuntu akyawo n'agamba omusajja tumulaba kuyiriba naye omusajja ddala agwanya ayiribe alabika bulungi otuuke waka nga olabika bulungi furniture nga malidaadi. Lwaki? Kubanga ebibajje yabijjamu Aisha Najemba Furniture Mart Banda opposite Nabisunsa Girls. Ekigula luggi abaana ab'obulenzi gano ge mazima agakaawa nenga gajja kusigala nga mazima ng'onoobeera mu relationship omwana ow'obuwala nga tosobola kukola ku byetaago bye njagala kutegeeza nti oba oyolekedde olusozi lwa relationship olugenda okutuulamu omuwala ojja mugamba nti omwagala naye njala babuulira omuwala n'okuweebwa kinoonyerezeeko wonna ng'otandikira ku maama waakuzaala odde ku bannyoko ogende mu basenga abo n'abo abakwetoolodde ojja kuzuula nti love language y'abakyala kumpi bonna tojaawula na kuweebwa. Ago mazima abaana ab'obuwala awakana kyenjogedde ateeke mu comment genda mu comment section. Love language y'abawala kumpi bonna tojaawula na kuweebwa. Ago mazima g'oteekeddwa okukkiriza. Bw'oyingira relationship ng'olowooza nti ogenda kubeera mu relationship omuwala nga tomuwa ng'ajja kuyiralaja n'ez'enviiri manyi balina engeri bakaba ebizibu byabwe abamu baba direct abalala tebaba direct alina engeri gy'atandika ekiboozibozi tali direct naye ng'akuba ku mutwe enviiri nezino bane nagezeeko mu saaluuni singa ne weekend ongendako mu saaluuni olwo aba asaba ssente
banaye nina embaga ne sina lugoye lwakumbaga eyo oba ngenda kukola ntya aba amaze okupresentinga request ye njagala kutegeeza ojja bikola obeeraawo enviiri ozuula oluvannyuma nga yazisiba nga siggwe olugoye lweyagala nga siggwe yalajana mu ngeri ya renti yalina kosi wakaawo waliwo ebyali mu kutemu yetaaga printinga yalina akola intaani naye nga intaani eyi tebamuwa transport ate waka talina bwabyannyonnyola kati alina n'abiteeraawo mukwano bw'onoolabanga omuwala ebintu ebyo abyekolerako nga siggwe obikoze naye ng'ate yabyogerako si nti wabiwulira mu lugambo alina engeri gye yabikugamba direct oba indirect n'olaba nga abikoze n'akola ekisooka n'akola ekyokubiri n'akola ekyokutaano bwe babanga bayita abatali safe mu relationship ne babawanisa emikono obeeranga muntu mukulu n'obeeramu babiri abasooka okuwanika omukono okukakasa nti relationship yo teri safe. Soza oli ajja kugamba nti kakati n'esozi kikyogeza kutegeeza tulina abawala ng'omuwala ate yampa nina omuwala nze ngenda nawuwe mu apartment yampita nengenda nendi ebitafutafu bwe mala okulya ebitafutafu ate nendiira ddala bye bayita ebitafutafu n'amala n'akuwa ekyemitwalo 5 n'ogenda eri abalina endowooza eyo nkugamba bino mukwano gwange wogenda okugenderawo oba bw'oba wakavaawo wali wajja n'akola ebyo by'otakola ng'okwosurvivingira kikumakinga kuba safe. Lw'olitegeera nti toli safe lwe lunaku lw'olijja nga tokubye ozunga okola ka surprise visit ogenda okuyingira osange engatto z'amagye nga ze ziri wali mu nsonda nga gw'oyita mukazi wa munnamagye tokijjanga mu birowoozo byo nti omuwala omwawula n'okuweebwa ojja kumugamba bw'omwagala naye ne bw'onookiyimba n'okikolamu oluyimba ne bulutongoza nefuuka national anthem nga bw'alugattagatta oluyimba olwo terumutwalangako mu ddwaliro kusasula bbiiru terumuguliranga kunnika ku bbura terumugulirangako kaviiri talina ngatto zaatunula mu kirwako wali alabe obanga mulimu oluyimba olwo lw'omugamba nti omwagala talina kateeteeyika ne bw'olio era olyogeranga olyogambeko omuwala omwagala n'akyanguya nnyo n'omugamba I love you me too bw'aba ate n'aba akuyambye okugamba me too bw'atagamba thank you love n'omwana ow'obuwala nga teriimu kuweebwa eyo ku yes love kugwe ojja giyita love ku yes love genda okole noonya ssente funa ssente funa omuwala muwe ssente bwe ngamba muwa ssente kola ku bizibu bye kola ku byetaago bye eyo ye love language omuwala gy'atajja kwerabira kyova olaba osanga omwana ow'obuwala n'ogamba omwana ow'obuwala oyo okusinza bwe nali muwulira abasajja be yali ayogera ku lisiti bayinza okwagala awunzisa atya nga agenze n'oyo noonyereza ojja kuba obusimaati bwo obupalepale obwo bufiitingi ojja kwekuba ebiwowo nga byebiri ebyalagirwa essimu okwata ziri ezaalagirwa ojja otuwoganyiza Subaru ku kkubo njagala kutegeeza ebyo byonna bina omuwala bw'anaabiraba ajja kuba nga ashemererwa okushemererwa okukulu kwe kukwata mukawaliggo n'omuwa ekizike n'akaaba ekizibu kya mitwalo 7 waakino ojjayo ekyasatu n'akaaba ekizibu kya mitwalo 11 n'ozibala n'omugamba bebi ebyo tubimalanga agenda kukusinza owangaale akubbira akakajja ebbira akuwa ne bw'oli omulungi mu mirimu ate ng'oli mubi mu kulya kwegaba byonna byonna n'abyogera bimaleyo lwaki oyogedde olulimi lwategeera nkiddemu nkikutegeeze bwe njogedde siina mukazi gwe ngambye nti wano tagwawo buli gw'olaba nga ayambala sikaati luno olulimi lwe ate oluli primary olulimi olukulu kuweebwa abaana ab'obuwala kambabulire oba oyagala oba toyagala gano ge mazima ge weetaaga okukkiriza olw'empaka
mu mirembe oba si mu mirembe go gasigala mazima. You don't negotiate negana amazima. Abalenzi abo balaba oba abaana abo bulenzi otulaba byonna bikole naye kakasa nti ompa position yange eraga nti ndi mwami. Osanga omwana omulenzi nga mulenzi muto bali mu relationship ne wakaba bakuba emiggo okufa obufi ne baba utoyo nga seddamu okulaba n'akawala ako naye sebo osanga omulenzi oyo naye yeekangaza aboggola alwanira ekitiibwa kye kyokakasa bw'agamba omuwala nti nja kulaba awulira nga omuwala alina okutenguwa abazadde be ajja akola omulenzi kyagamba oyo ye musajja. Bw'olowooza nti omusajja muliyimirira bwe muti nga mwenna muli ku levu yemu kyova olaba abalenzi mbagamba mulina okwebeereramu. Tolina bw'ojja kubyogera bino tolina bw'ojja kubiyaayaanira nga kiri ekisoose kye twogeddeko ku ky'abaana ab'obuwala tokiri wallahi kiganye. Basweet temulaba nti mwagala twogera olulimi lwe mwagala tufuba tulwogere naye ng'oyagala ndwogere kyanca kya misana kyaggulu nteeka mu position yange ey'okuba nti nze Ssenkaggale nze boss. Sagala mugambe nti ate boss gwe njogerako nammwe muwulidde bwe njogedde awasoose. Boss gwe njogerako abimalanga omugamba nti ogenda kuziika ewammwe nga transport wa 14,500 ate amagenda n'amadda n'akuwa emitwalo 10 nti transport sima boss omuwulira abo be njogerako naawe. Omugamba nti owaayi kati ne waffe tulina emikolo nenze bansalidde nganze bansalidde emitwalo 2 nagamba ate bagambe tebatumanyira tebatuyisa mu maaso emitwalo 2 sia oliweka ate batuwawulenga n'alyoka gamba nti onzijukizaako ng'ebula wiiki seemu ngamba wiiki ng'ebula wiiki emu emikolo okutuuka n'alyoka akusimbula miliyoni naga gino emitwalo 5 gijo olina okwambala omuyedde Ssenkaggale oyo kaakati gwevevenga weewusse olowooze nti oyo agenda kuba wa bulijjo nga bw'omanyira bwannyoko eri ewaka n'olyoka obuyisaamu amaaso. Omusajja yenna nga tawulira nti musajja mu maaso go tosobola sigaza. Nkiddemu amazima agakaawa mu relationship omusajja yenna nga tawulira nti musajja wooli tojja kwasaamu. Sente zaffe zitumenya mulaba bwe tuyiriba muyiribyeko ne mukirabo manyi mwakayanira okubajja emmanju abasajja batukumidde nnyo emmanju munnange munnammwe najja n'abajja emmanju n'abaleeta emiryango kaakati mukawulira akaliro simanyi muwulidde amaanyi ga school fees n'okusasula ennyumba n'okugizimba mugawulidde abasajja bamu ne bagamba abaayi ate kaakati ffenna tunaabeera miryango ne badde emmanju bakizula nti babiri tebajja kubeera miryango ne badde emmanju babalingirizaako bulingiriza muti ng'osasula fees abaana kampasi ekutuddemu kwegamba oli awo omusajja nga gyali. Make him feel he is a man. Make me feel I am the man. Ojja kundaba. Temutulaba abo abanywa omwenge mujje mugende mu mabaala mu basange obatudde otunule omusajja oyo agule nnyo omwenge. Waliwo gaayo oyo nga another round bw'amala okukyogera another round ki ekitera okubeerawo maama emizira balina ngegiba balina n'omusitulamuukaawo. Mulaba abasajja kuddaka ng'omusuubira okuba nti ettaka lye mwatunze kakati alinawo obukadde bulinga 8 kubanga ziri endala mwasudde ebimala bino sasula mwagula wano mwatunda wano mugende muguleko wali mugaziwe naye ng'okkiriza nti batunze kabbeeyi wasigaddewo miliyoni 8. Kati abasajja bakoma omumanyi okulingizaako mu nsawo n'okebera kati nga musajja onale musuubira okuba nga era ogenda kusanga nga miliyoni 8 z'osuubira kati olanga mu banka yadipositinzeeyo miliyoni meka miliyoni 5 kati bw'omubala ng'alina miliyoni 3 nga alina sente ziyampaddeko emitwalo 5 kati ogenda okumubala nga omusuubira okubeera n'obubiri ekitundu maama nga tobulaba naye ng'afuluuta takyafuluuta atokota butokosi ng'emiliyoni 2 n'ekitundu zaggwereddewo mu bbaala kubanga obwedda bwonna basinza musinze alina oluwanirira ekyo ebyo abasajja bw'otegeera logiki waakyo ng'omaze.
nafa abeyogeza mu last of camera it's okay tuba olumu tweyisaako bofu camera no ngamba daddy nze mbadde ntesa oluvi luno olulaba lukulabika lutya mwami omulungi wakuno olunyenyamu oti naye ng'olwedde lujjudde growth sajja olw'okuba maze okusitula embazuulu mu ye ali mubire enviiri zirimu ne growth bw'atyo habebi zino zisangawo twala abiri giijo omusajja musudie muwanike ojja laba ekiva mumuwanika. It is the rule of the game. Ntwalira waggulu mba king ngenda kufuula queen. Mwemulowooza ntulina kusooka kubafuula ba queen mulyoke mutufuule ba king. Bakuloga akatawaano. Nze olwedde nagenda okunoonya ng'olwedde nze noonya ndi king. Kati mala obwa queen bwo bukola amakulu ng'oliko king. So it is king first, then queen later. Ge mazima ago genjagadde gakubeeremu. Nsaba okkirize mutwale mu story ya sister. Twali tulina okulabirira olubuto munnange kuba ye yali akimanyi nti oli lwe twafunamu olubuto tajja sobola kukola ki kutulabirira. Ate n'ono lwe twali tuluwadde naye yali yeekyanze nga takyakwata masimu. Kati nga ngamba naye emirimu tegirabika naye tujja noonya mpolampola naye sooka ogende wa anti wo omulala waliwo anti wange awo omulala awe nagambye ffe waffe tuli bangi basenga bange bangi bakitange bangi. Kati nga ngende wa anti wange omulala atali oli gye nasomeranga ono omulala nga ngendayo yalina omulimu gwe yali akola. Kati nga onagambye ngende njige bwe mmala okuyiga bwe naamalira oba bwe tunabeera mu byakuzaala biki nga ntegedde ogwo omulimu naye nga ngenda naye naakabeerayo ndowooza zaali wiikisi 2 nankubira nagamba eno waliyo omulimu bagaba kasente akawera jangu okole komawo okole. Kati ng'ate nkwate ekkubo nga nzirayo naye nagenda okuddayo gwe anti wange andaba embeera ndowooza ng'agamba omwana ono alabika yasoba nga nzirayo nga nkola ki nga nzirayo eri gye nali mbeera naye nga ngenda ku mulimu nga banjigiriza ngeri gye bakolamu bintu byawo nga ntandika kukola. Tegwali muzibu gwali guwa emirembe nga ntandika kukola nga nkola abantu nga batandika olaba olubuto nga omanyi olubuto lukula ludda mu maaso. Abantu nga bagamba ye n'omwana yafunye atya olubuto n'omwana atatambula kuba olaba nze Mr. Sozi nali sitambula nze nga kuva ku ssomero kudda waka nga wembeera ewaka sitambula nga nze nyinza n'okomayo waka ne malawo omwezi nga gumu oba holiday neggwako yonna nga sivudde waka. Kajjukira twali mu vaaka ewedde ndi waka nga sivaawo era nga tuba tutambula babiri ne anti wange nze nga tebankwana nze nga n'abalenzi bange anti wange nga mukambwe bananga akusanga ye ng'onansanga wa gy'ononkwanira nga tolina gy'ogenda kunsanga nze nga mbeera waka nga n'amazzi gennyini baateekako agakima nze nga mbeera waka mbeeraawo nga ntudde. Bino kangende ndabeko ku mukwano gwange ng'akubuuza gwe wano balabawo emirundi emeka wano baani abajja bakunonya mbu bajje bakulabeko nga tewaali jjukira baali bamutya nga mbeera waka awo. Kati abantu bwe baalaba olubuto nga batandika kugamba ye ono omwana yafunye atya olubuto nga omanya abantu baba beebuuza ye omwana ono tatambula ye omwana ono nga tebaalusibe ku muntu nti batwamulabako ne mutabani wa gundi yo batwamulabako ne gundi nga sirina gwe mbeera naye era batandika kwogera gundi yakwata omwana we n'amuwa bbaawe n'amufunyisa olubuto bwe batyo abantu nga bye babiyogera
kuba ku kitundu okwo anti wange era yalinako omusajja naye nga oba bakiyita batya kye baalimu simanyi nangeri gye baali bakiyita kuba oyo mwami beeyagalanga anti wali nga agenda n'asulayo n'avaayo bw'atyo nga babeera bonna kale omukyala agenda n'abeerayo namala n'akomawo ewaka nga agenda ew'omwami kuba omwami oyo yali nga ajjanga okwo ku kitundu alinako bizinensi ze ng'ajja kati bwe baali beeyagala kuva dda nga beeyagala kuva dda naye ng'omwami oyo muntu nnyo w'abakyala ne balimaganwa n'ono naye ne basigala ndowooza nga beeraba nga bo nga bakitambuza kati nga bagamba nti gwe yakwata n'angabira n'anzaalamu era nga bagamba omusajja gwe yawa omwana omusajja mulwadde biki kuba oyo omwami anti wange yafumbanga emmere ng'oluusi ajja n'agamba tunifumbira ku mmere anti wange wafumba emmere ng'agimpa n'engimutwalira naye bambi nga tankwatako yampitanga mukyala naye nga tankwatako nga talina byaŋŋamba oba bya kisirusiru oba tugende okuba nagendangayo nenongoosa enju nensiimuulako olw'olumu si buli lunaku olw'olumu kuba yalina nga amulongooseza olw'olumu n'osiimulako awo n'omutwalira emmere oluusi ebiseera ebisinga natwalanga mmere nengiteekayo nenkomawo ewaka bwentyo kati era abantu baba balaba era abantu banabanga nga ngendayo naye bambi talina kyeyankolako yadde nga yampitanga mukyala oluusi nga gamba mukyala nno okuze mukyala nno okuze oli mukyala wange nno okimanyi yali mwami ng'alina ssente kati munange ng'akabuto kakula nga ndi ku mulimu covid yesi we yajjira awo nga nkuzizza olubuto naye twaddayo okwo ew'omwami oyo taata lubuto twaddayo okwo akabuto bakali mu bbanga kyawo nga kato nga tekannavaayo bulungi ne tuddayo era gwe gwasemba tetwaddayo paka leero luno naye nga tukomawo waka nga tubeerawo nga mbeera na lubuto nga nkola lwampa emirembe nze nakola ku lubuto lwange kwonna n'olunaku lwe nagenda mu ddwaliro nasooka ku mulimu nenkola nendowera nga lunnuma nengenda mu ddwaliro munange ono omuvubuka ono boyfriend yatuuka ekiseera ndowooza nakkakkana ndowooza anti wange baasigala baayogeranga anti wange ndowooza yamulemerako paka bwe baayogerezeganya anti wange nga bamuweerezanga ssente nze simanyi kati lunaku lumu nga ŋŋamba Jackson naatuweerezaayo ssente wano eno ne mugamba zimuddize nambuza ogambye eki ne mugamba zimuddize nze siwagala ssente ze nambuza nga lwaki tozaagala ne mugamba sizaagala bwagazi bwe namukubira wano eno bulijjo mukubira mwesibako yagaana okunkwata kati ate saa zino asindika ssente zaaki naŋŋamba kwata essimu omwebaze omanyi ssente bwe bazikola biki bijjukira edda nze nali nkola ssente zange nga sikyeguya na ssente kuba we nali nkola nali nfuna akasente akawerako nga tesirina nnyo byakuzikozesa naŋŋamba kwata essimu omukubira omwebaze nkwata essimu naye nga mpulira ennaku omanyi okola ekintu nga tokyagala naye ng'olina omuntu akulagira nti kola bwoti nkwata essimu nenjogera naye nesaayogera nannyo kyuli awo nemwebaza nemuggyako netubeerawo awo era anti wange yayomba naŋŋamba weeyisa bubi biki neŋŋamba mu mutima nga bonna kale ng'abo abasajja bonna bantama oba lwali lubuto oba kiki naye nga bonna sibaagala
taata lubuto nga saagala kumanya noono yennyini gwe baali bansibako nga naye saagala nga tubeerawo naye nga ntuuka okuzaala nga ŋŋenda anti wange oli gye nasomeranga eyandiko nga tugenda mu ddwaliro nga tuzaala bulungi baby girl nga baatusiibula akubeera omwana yatusumbuwasumbuwamuuko awo nga tuvaayo nga tubeerawo okaawe wa anti awo nga nyiganyigako nga mala nga nkomawo eno nga mbeerawo nga bwenkola kuba nasooka baali bampadde liivu nga ya myezi 3 nagenda olaba nga ewaka wantamye omwana yali yagaana okuyonka kati nga ndaba sirina kyenkola waka okuyonka k'omwana nga kutono wakukaka mabeere era nga tusinga muwa caayi kati nengamba kanzireyo ku mulimu nga ndaba sirina kyenkola waka nange nenzirayo nentandika okukola kati engeri gye twali mu biseera bya covid nga omwana muleka waka kale awo covid yali akendeddemu kuba nazaala 2020 ne tubeerawo awo nazaala 2020 mu Gwokutaano kati ne tubeerawo awo ndowooza neziramu okukoloba 2020 mu Gwokumeka sijjukira naye ng'ewaka saalwawo nnyo nenziramu okukola kuba ffeeyo twali nga tukola mu covid nga tukola kuba omulimu gwe nali nkola nga si muzibu nnyo era nga bakama baffe baatugamba tunyoke nga ssaawa 9 kati ng'ogenda n'okola n'omala n'okomawo ewaka ate nali nakolera ddala mu covid nno nga bakasitoma mbafuna nange nga nkola ki nga nkola omwana nga akula nga singa akyayogera nayo boyfriend ndoza nga ne tata w'omwana ayogera naye kuba tata w'omwana nayogerako naye nga naakazaala oba nali naakazaala ne bamukubira ne bamugamba twazadde omwana biki ne bamumpa ku ssimu ne njogera naye nagamba kulika bebi bale kuzaala biki awo we twakoma kati nga noono bamugamba bonna babagamba nga ndi mu ddwaliro gye saamanya kuba ono anti wange okujja okulaba omwana we yampeera oyo njogere naye ku ssimu nenjogera naye kati oli ye nga soogerera ddala naye nga saagalira ddala kwogera naye kale nga saagala nnyo muteeka mu bintu byange kuba olwedde nali manya ekituufu nti si ye taata lubuto nga njagala mmweggyeko aleme bibeera munyo naye ng'ate anti wange amusikanya bimuteekemu ate nga anti wange ye komanda kyayogera kye kirina okukolebwa naye nga tubeerawo kati omwana oli yajja n'amulaba oba ani yasooka oba okujja omulaba yali boyfriend yajja n'asooka omulaba yajja n'ebintu nga bingi n'amuleetera awo n'asanyuka n'amala n'agenda kati ne wayitawo ebbanga taata w'oyo omwana yali alina na show ng'alinayo concert mu bazita concert babiyita batya ng'alinayo ekivvulu kwe kukola ki kwe kujja yalina ekivvulu mu ekyo ekitundu kyaffe kwe kujja ewaka n'alaba ku mwana omwana yali agenda na mu mwaka naye ndowooza singa tekyali kivvulu teyanditawaanye nakujja naye nga nze simulinaako buzibu kale nga simulowoozaako nnyo nti oba kino oba kiri naye nga baayogeranga ne anti wange munange
nga tukola ki nga tubeerawo ng'ajja ng'alaba omwana talina na kye yamuleetera talina kye yaleeta ndowooza naye oba ekintu baakimusikamu baakimuteekamu buteesi lwa mpaka nga takyagala kuba engeri gye yali nakati bw'ali tafaayo eby'omwana si byaliko alaganga ekintu omuntu gwe bakiteekangamu obuteesi kubeera kyekawe kiri kuba yetwagendanga buli kimu omukazi gyakikola n'asasula yemugenda osula n'agula ebyokulya mwenna n'abagulira transport tweteekamu ne muddayo ewaka ng'oluusi tebabaddeyo yadde n'ekikumi kwegamba nga mulaga nga abeesiba ku muntu naye ng'oli alemeddeko olw'okuba nti ye yali alina kyayagala ng'ate alinawo ne gwe yakuza alina okukimukolera ng'alina omwesibako lwa mpaka nga munaye ebbanga liyita kati twabeerabeerawo awo waaliwo omuvubuka omuvubuka oyo yali muto ng'ali mu myaka ndowooza 28, 27, 26 awo bwe yali muto 28 alabika yali tagiweza kati omuvubuka oyo baali bakola ku kyalo okwo naye ng'omulimu gwe bakola be bano abaalina biddiiru nsagala kwogera mulimu gwe yali akola naye nga omulimu gwe yali akola nga olunaku lwe luba lukedde asobola okukikuba nanyuka ne 5,750 ng'olunaku luyinza okukya nanyuka nga talina yadde 10 olunaku luyinza okukya nanyuka nga alinamu 5 olunaku luyinza okukya bwetyo nga wobimanyi kati nabakedde bakikuba olwo basiiba mu bbaala yali munywi baali banywi naye nga ku kyalo basengako busenzi munange nga bajja nga basula awo ewaffe awo mwobwo obulumuzi bwe nakugambye nga bawanga anti wange ssente bamuwanga oba gwabanga mutwalo buli lunaku bwaliwo awo obuyumbayumba nga si bwamaanyi nnyo nga bulinga buloogi naye nga si buloogi naye kale kambuyite buloogi kuba bajjanga ne basulawo namala ne bagenda nga buli awo buli empty just buli mu bitanda nga si bwamaanyi nnyo bwaliwo nga busatu bwali busatu munange abavubuka nga bajja nga batandika kubeerawo baali 2 kati omuvubuka omu nga atandika okwana anti wange oyo gwe nkugambye muvubuka muto aliko mukazi mukulu myaka anti wange aleka yali 40 we yali 49 bwatyo abavubuka nga kamwesiba nga kamukwana nga kagenda ne kakola ssente nga lunaku lwakiri ne kakikuba zonna nga ye kazikoze nga kazimuleetera nga kazimubundugulako munnange nga anti wange aŋŋamba kuba obuvubuka bwatandika okubeerawo wajjanga ne bumala ne bugenda ne bujja ne bumala ne bugenda ne bujja ne bumala ne bugenda kati bwatuuka ekiseera nga bubeerabeerawo nnyo awo kuba bwatandika obeerawo nga nkyalina lubuto naye nga lukuze nga naatera odduzaala lwali lukuze nga naatera odduzaala kati akavubuka akamu ne kagenda ne wasigalawo akakaali kakwana anti wange ne kamulemerako anti wange nga ŋŋamba akamu akavubuka kankwana kunze akaakaana akato bwentyo munnange kyesaamanya nti bwe ekintu bakitwalaganya mu maaso ne bakikwasaganya ekiseera kituuka anti wange nga ŋŋamba nze ndo ngenda kweyagalira akavubuka ne mubuza akaakaana akato bwentyo naŋŋamba oba kato abakulu byaŋŋamba abakulu bwe mbaagadde bankoledde ki ne nsirika saamuddamu nga nze mmanyi naasaaga munange ebiseera ebyaddako
nga ndaba olukomawo ku mulimu abeera eyo gye kaasulanga eyo mu buyumba, ng'abeera eyo okomawo ewaka ng'olaba oyitawo oti ku buyumba olaba engatto ze. Ne ŋŋamba yi onaakola ki eyo? Nze ne sibifaako nga mbeera mu byange. Munaye nagenda okulaba olunaku lumu nga ŋŋamba afuluma enjukiro, aŋŋamba ebyo ebiseera yali talinaawo mwami waka, nga ŋŋamba nze leero ngenda kwesulira eri n'akalenzi kange, oze wange ne mutunuulira. Ne ŋŋamba oba ono omuntu aliko ekizibu? Ne simufaako, ne ŋŋamba naye bw'ofuna obuzibu ojja n'onkonkona. Ne ŋŋamba naye ono omukyala ontutte onfunyisizza olubuto otuuse ondese muno mu nnyumba ogenze kunyumirwa. Nze olubuto lunnuma ekiro nzije nga nguluba, olubuto lwesseesabira, olubuto lunnuma ekiro nzije nga nguluba nkuyite embojja ontwale mu ddwaliro mu mutima. Ne ŋŋamba kale ne weerunnuma kasita mmanyi amalwaliro gye gali, kuba ebyo biseera naye sinaba kuzaala, nzireeko emabega. Naye nga tubeerawo nga bawo omukwano nno gutinta, naye banaye nga mpulira obusungu, misasozi nga mpulira obusungu ku mutima. Ne ŋŋamba naye omuntu ono okutuswazaswaza kuba okwo kwali kuswaza, okutuswazaswaza ku kyalo kuno eno, kuba okwo ku kyalo baali batumanyi lwakuba sitori nabadde sagala gifuula mpanvu nnyo 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 nnyo, naye nga baali batumanyi twali bakulu nnyo ku kyalo okwo. Nga ŋŋamba naye omuntu ono okutuswazaswaza kati akantu k'ayagala butuufu nga kali akavubuka bannange, nedda nga beeyongera kweyagala, nze nga ntinako batunule nga tubeerawo nga beeyagala. Munnange lumu awo we nagenda okuzaala olwo yajja okundaba ng'amaze okumpa oyo tata w'omwana njogedde naye, nga ŋŋamba ne gundi nayagala kukulisa mwana nga mumpa ku ssimu, naye nga banaye saagala akavubuka kale, naye oba olubuto lwali lwankyaya bukyaya bantu, naddala abasajja banaye nga saagala, naye ng'alina okukuka koyogere n'omuntu nga ye kinga we nagaye nti ye nga wagamba nti kino kye kirina okukolebwa, nga naye bambi tekaninaako buzibukko. Nga kaŋŋamba banaye katrina kuliko omwana biki nabadde njagala kujja nkulabe anti wo n'agaana, naye ndi musanyufu biki tekaali kaganda, ng'oluganda lwako lumenyefu. Ne kagamba ngenda kudda ojja mulabira eyo ne wootajja eno. Ne kaŋŋamba nze nkulinze njagala mukwateko omwana wo, njagala musituleko biki nga kasanyufu. Kaali kamuwadde ne ssente awo ez'omwana. Nange ng'ekiseera kituuka nga nzirayo, oba anti wange yajja n'atulabako awo ye n'amala n'addayo, kati ne tusigala n'oyo anti wange oyo eyandiko. Ekiseera kyatuuka ne tuddayo, omuvubuka n'asanyuka, omwana n'agamba ono mwana wange, omwana biki nga bambi kaagala omwana wange, naye nga sikaagala. Nga babeerawo kuba nze nagendanga n'enkola ne mbalekera omwana ye ne mukazi we. Kati taata wange yatuuka ekiseera, taata wange ono omuto yatuuka ekiseera n'amugamba naye abo abavubuka nze wano sibaagalawo, ko anti wange anti we basula bampa ssente saabawawo wa bwereere. Namugamba yadde bakuwa ssente nze sibaagala we bagende ewalala. Yabimugamba mpulira. Anti wange ndowooza n'agamba nno wano eno nayagala kunnemesa kantu kange, ng'abulemezaawo obuvubuka bwe nga babeerawo nga kali kagenda naye nga n'obulala bujjawe. Engeri kano gye kaali kavuka nga kaba n'emikwano
nga buno bulala bujja naye nga tebusula. Munnange ekiseera kyatuuka nga ekyo ekyaddako awo. Omwana we ndowooza yali mu myezi nga 6. Anti wange nga ŋŋamba tugenda mu tawuni tusuleyo. Twali tugenda mu biseera bya Christmas. Naŋŋamba Christmas tugenda tugirire mu tawuni. Wano tujja kudda buziko nze kaali nga tukola puroguraamu yaffe. Kati enkeera nga ŋŋamba nali ndi awo nali nzingana ngoye za mwana. Enkeera nga ŋŋamba tugenda mu tawuni naye tugenda ne gundi. Naŋŋamba bbaawe ako akavubuka. Namugambira nze sigenda. Nambuuza nga lwaki tugenda, ne mugamba saagala kugenda. Nambuuza jjo nga bwe nagambye tewangambye nti toyagala kugenda, ne mugamba nti kati nekyusiza saagala kugenda. Naŋŋamba toyagala bba wange biki jjo bwe nagambye nga tugenda ffenna wakkiriza, kati saawa zino oli mu kuŋŋamba togenda biki kati emabega nga tetunaba tutuuka awo. Omuvubuka oyo yajjanga oluusi nga muyo omuntu najja n'akubuuzaako Katrina oli otya? Nze nga n'okumuddamu mpulira saagala. Nga muddamu gye ndi ku mumwa gumu. Anti wange n'antunuulira n'asirika ng'omuvubuka nno ye tafaayo nga ye musanyufu nga ajja n'akubuuza abakuwa eki oyagala kunywa ki? Ne mugamba saagala. Kale nga saagala kisinga simwagalira ddala. Nga ŋŋamba omuvubuka omuto yeesiba ku muntu omukulu, n'omuntu omukulu naye yeesibye akaboko akatu. Kale nga bantama bonna, omuvubuka ne mukazi we nga bantama, naye nga sirina kyakukola, sirina waakulaga. Naye omuvubuka we yavaawo nga senga wange ŋŋamba Katrina, oyo omuvubuka gw'oyisaamu amaaso yanneebakako. Nze olina omuwa ekitiibwa. Nze mba nga muwa ekitiibwa gwe lwaki oba tokimuwa? Omuntu najja n'akubuuza n'omuddamu omumwa gumu ng'atayagala. Nensirika. Naŋŋamba munaakwesibako, agezaako okukubuuza, agezaako munyumya emboozi, wenna oyogera ng'atayagala, wenna weeraba ng'owaakabi biki. Nensirika. Naŋŋamba bw'oba olaba nga tukumazeeko emirembe, tambula ogende funa gy'olaga. Nze yaŋŋamba togenda kunjawukanya na bba wange. Eŋŋamba wano we tutuuse. Enkeera nga nkwata ebyange nga ntandika kupaakinga na bya mwana wange ngende ewa kitange mu kyalo. Yaŋŋamba mba mpulira nga emirembe gimpeddeko, simanyanga, saagala babeere bonna, mpulira bubi nga bali bonna, ntambule mu muviiri. Ate nali mpaakinga nga ajja ng'ambuuza oli mu kupaakingako? Nze waŋŋambye mbaviiri. Ng'ebyo nno ebiseera muddamu kuba luli mabega nali nga simuddamu, naye natuuka ekiseera ne mpulira ng'embeera etandise okukaluba nga nina okwerwanako. Namugamba waŋŋambye mbaviire. Naŋŋamba nedda togenda, ate munnange wano tuliwo lwa kitaawo. Kitaawo wanaakulaba ng'ate ogenze ajja kubuuza munnange ekyakutuuseeko omumbejja wa wano. Munnange sigala ffe tugenda kweyiya tutambule tukuviire. Tugenda kufuna ennyumba tukulekere amaka gonyumirwe. Bw'atyo nga nsirika nga mbeerawo. Munnange nno baagenda baasigalawo nga gubasaza mu kabu, naye nga nze sibanyega nga nange ndi ku byange nga mbeerawo. Kati tutuuka ku olwo lwe nkugamba. Aŋŋamba tugenda mu tawuni, tugenda ne bbaawe. Namugamba nze sigenda. Naŋŋamba olina empisa embi, bba wange tomwagala, kale bwe tunaatuukayo naawe ojja kukubira obuwombo, nange nkubira taata w'omwana, nange mbeere naye nga naye ali wali ne bbaawe. Namugamba nze sigenda, saagala kugenda.
nali nkyayogera anti wange yankuba oluyi mbula okuba ŋŋaanye okukkiriza okugenda nabo. Neweebuuza lwaki bali tebagenda bokka nze nandeka oba nze namuganze kansigale mwe mugende. Banange yankuba oluyi neŋŋamba naye ono kyalyambeeredde ki kuba waliwo kale byembuseebuse bingi byembuse story mpanvu naye nagangi cutting short. Yankuba oluyi nemutunuulira nempulira obusungu nga bunninnya nempulira nga oba nkiyita etya nawulira nga nzijjudde amaanyi agasitula nembuuza oba mukolere kyono. Natambula butambuzi nemuviira nenfuluma ebweru bwali bwakiro ssaawa zaalinga 3:04 nenfuluma ebweru naye nga mpulira obusungu nenonyaawo okulaga obudde bwo nga sirabawo nga mpulira ewaka wantama omuntu akukaka ebintu by'otayagala ayagala otambulire ku peesi ye kyayagala kikolebwe gwe toli kwogerako teri kukola otya buli kimu yayagala asalewo mu bulamu bwo kwegamba omuntu n'akufuukira ezzike. Omwana oyo tomukwata bwoti mukwate bwoti, omwana tomukola bwoti mukole bwoti, toyambala olwo lugoye yambala luli, engato tojambala yambala eri, togenda wali toyogera naabo. Nze anti wange tanzikiriza kwogera n'abantu bana bajjanga ku mulimu gwange bw'omutulekaawo ku katebe munyumye nga tayagalira ddala oyogere n'abantu era nga yaŋŋambirawo nze saagala mikwano. Mugamba kale era nze ng'ewaka tewajjaawo mikwano naye nga munnaaye tosobola butanyumya n'abantu kuba omulimu gwe nali nkola olina okukwatagana n'abantu waliwo ebintu byoba weetaaga nga be babiina oluusi nga naawe beetaaga nga gwabirina naye ng'oluusi waba ayita eyo n'ayiterako ku mulimu gwo ng'olina oli kwogera na muntu olwo mugenda mala wiiki namba ewaka nga takuddamu. Mr. Sozo manyokera kumakya n'ofukamira n'obuuza omuntu n'agaana okuddamu n'omubuuza leero n'omubuuza enkya n'omubuuza wiiki negwako n'agaana nga takuddamu n'omufumbira emmere n'agaana ogirya olwokuba yakusanze oyogera na muntu n'omufumbira caayi n'agaana omumunywa oluusi wenabanga wakwoza ngoye kuba oluusi nayozanga oluusi nga tulina omukyala atwoleza oba ojjamu ezize oba ofulumeza engoye oyoza najjamu ze nagamba ezange tozinjoleza zireke. Kale ng'alina engeri gyantokyalingamu naye nga nze nzekka agimanyi ng'abali ebweru balaba tuli bulungi naye nga ffe abali munda ffe tumanyi kye tuliko. Naye we nafuluma ebweru nga nkola ki nga nsooka mbeerayo natambula bweyange oli namulekaawo n'omwana nentambula nenfuluma nga mpulira obusungu nenonyawo okulaga nga sirabawo nga mpulira embeera entabuseeko nga mpulira obusungu nina obusungu bwange oba bwa myaka emeka ku mutima mpulira njagala kweyabya naye nga sina nagwe neeyabiza. Naye kyenakola nanonyawo okugenda ne Wambula nengenda mu toilet. Imagine nagenda mu toilet kozi yaliwo nanonyawo okulaga ne Wambula nembeera mu toilet nembeera eyo ndowooza neyeebuuza wembanda z'obudde obwo kuba naye yalaba nga sina wakulaga nali ndi awo nga ajjanga ggulawo bwe yaggulawo naye nga ndi mu busungu bunzita ngamba kale banaye singa asobola okujja mu kinnya kino singa ekinnya kino kisobola okwegaziya nga mpulira mu budde busolution eriwo yakwetuga yakwetta nga mpulira bintabuseeko nali ndi awo ng'ajja nga ngamba nviira nkole ebindeese nga muviira nadda wali mu kasonda saafuluma ng'akola bye yakola yali akola susu ng'amaliriza ngambuza kati muno okolamu ki nga nsirika nga mutunuulira naye nga mpulira obusungu bannange
amutunuulira bwe nti ngamba ayitawo tugende mu nju. Amutunuulira ngamba ayitawo tugende, nga muganza sina gye ndaga naawe. Nangamba naye Katrina olaba ng'okuze nnyo. Yalina akagambo ke yalinga nga tekamuva mu kamwa, nga bw'oba okoze ensobi ko ke kasooka. Buli okola ensobi onyoma lwakuba sizaala, olwomba lwakuba biki, olw'okuba sinzi maama wo, olw'okuba sizaala nga kyafuuka kivumi ewaka wali. Guyinza olowooza nze namugaana ozaala. Kimu bibiri onyoma lwakuba sizaala, kimu bibiri onyoma lwakuba sizaala. Akantu ako nga kantama. Onyoma lwakuba sizaala, onyoma lwakuba sizaala, onyoma lwakuba sizaala. Nengamba bannange. Era twali tuli awo ng'akaddamu, onyoma lwakuba sizaala, yitawo tugende, nga yajja tugende, omwana ali mu nju yekka, bajja namubba ko nze bamubbe. Nangamba awo w'otuuse mwana gwe. Sagenda olaba nga nkalambidde, n'agamba noono. N'atandika okussa eddoboozi, n'agamba kale jangu tugende, kale nsaba kunsonyiwa, kale mpulidde obusungu naye sijja kuddamu, biki jja tugende nkwegayiridde. Ne muganza njagala genda waka. Wano nkooyeewo njagala genda. Namuza kati ogenda nze omwana omundekera mukozesa eki? Nze simanyi kulabirira abaana bato. Ne muga omwana gwe wali omwagala. Nze sikeranga kukumakya negamba nti njagala kuzaala, gwe wangamba oyagala mwana. Era n'okola byonna bye mwakola ne mufuna omwana. Ate essaawa zino okyandagaza ki? Mwamala ofuna kye mwagala. Nangamba naye oyogera bubi, tosobola kugamba mbu twamala ofuna kye twagala. Mr. Sozi mu budde bwe nali mpulira obusungu nze nga njiwa buyiyi. Ne mugamba ate njogere ki? Temwamala ofuna kye mwagala, mwamala ofuna kye mwagala gwe ne bbaawo, kati ate mukyanjagaza ki? Nga mpulira obusungu. Nangamba kale jangu tuddeyo munda, biki nkwegayiridde. Kale ojja kuba nze nempera nga njagala nagenda kiro ekyo. Nangamba kale ojja kugenda enkya, naye kale tujja sooka nayita taata wa mwana. Tujasooka yita taata wa mwana, omwana wo amutwale, kuba nze nange mba sobola kubeera naye. Nga tuddayo munda. Naye nga mpulira bwe kimu kintamye, mpulira ntamye, n'omwana naye antamye, bonna nga mpulira nze bantamye, waka nga wantamye, nga mpulira obusungu. Ekiro ekyo nga mpaakinga ngoye zange, nga nzipaakinga zonna, nga ngamba naye anti era tosobola kugenda nga tetunaba kwogera ku nsonga zino na taata wa mwana nga tannaba kujja. Ne muganze sina nsonga za kwogerako. Nze kyange kyaggwa. Nze kyange kyali kinneetaaza, kyali kyakuzaala. Nazaala omwana ne mukuwa wuuyo omwana wo. Nze kati mu budde buno sikyalina kye nneetaagisibwa. Nagamba mbadde nkusaba busabe nkwegayidde tulinde taata w'omwana ajje. Naye nga tulinda taata wa mwana. Taata wa mwana nga mugamba mwesootinge. Ndowooza baayogera omusajja n'amugamba mwesootinge. Nze sigenda kuswala, temugenda kunzitira linnya biki. Nga tubeerawo nga mbeera awo bangumaazizaawo. Nga tubeerawo olunaku lumu, lunaku bbiri, lunaku ssatu ate omwana tajja. Naye nga tutandika kunyumyawo, tuddaddamu ebyokugenda nga sibivaako. Nga mbeerawo. Kati omulimu gwe nali nkola Mr. Sozi nga nkola ssente nenzireeta, nali nga nzitereka mu nju. Anti wange n'aŋŋamba ssente zo zikukulira, naye n'omulimu ogwo nze nagukufunira, naye ssente ozikukulira biki. Nange ntandika okukola ssente. Nentandika okukola ssente nga nziteekaawo wazirabirawo, eba nsasula nga nzeeta nga nziteekaawo. Naye nga anti wange alina omuze, lwe bakusasudde yali tanyagala mbeeremu yadde ne ssente. Ndowooza nga amanyi we nawezaawo akasente nja kutambula ŋŋende. Nga bwe bakusasula ssente
ng'agenda na oyo anti wange oyo gye nkugambye gye nagendako okubaako byenjiga bye yali akola nga ngenza okunjigiriza, yali asala engoye ezo ez'omukikadde first class nga nnungi naye ng'azabbe ng'aziseera kati nga anti wange ono kyakola kasita bansasula $3 gonna nga bagakuwadde n'akebera wali woziteeka nga weeziri ng'akubira muganda we ng'amugamba Katrina yeetaagayo engoye bweziti ne bweziti za ssente bweziti ng'ayoka anjoolera omugugu gw'engoye nga bagundeetera ng'ozoloza ngenda kusuubuza nga kwambala n'akuleetera omugugu gw'engoye tomugambyeko nti oba munaye njagala ngoye olwedde okyalinawo engoye z'olina waliwo n'ozotonnaba kwambala mitasozi nga nnina engoye olinawo z'olina zotannaba na kwambala ne bakuyoolera omugugu omulala ne bagukutuuzaako bwettu ne bamala okuguleeta nga kugamba sasula engoye olwedde sente yazirabye wali weeziri ng'ozikwata ng'oziwaayo ng'osigalirawo n'omwezi omulala bw'atyo natugesa n'empulira nga bintamye nze nga seesalirawo bw'oba oyagala ogula akantu oba ng'olinawo k'oyagala olina sooka mwebuuzaako munnange nno kati kano nkagule nedda ekyo tekijja kukola era nga tojja kukigula munnange nno kiri nga ye yalina okusiimira ate wakusiimira olina okugula oba okyagala oba tokyagala olina okigula ku ssente zo z'okola munnange nga tubeerawo mweyo embeera ng'embeera kale ng'embeera yonna yantama eyo gye tulimu emisaso zinatukanga ekiseera nga wengenda ku mulimu mpulira sagala kudda waka ng'ewaka wantama kampulira ewaka wantuuka kampulira sina mirembe nze nanga ndi magumba nga ndi katini ng'abantu bandaba ebweru naga bannange omwana oyo alina emirembe takola biki kuba nze saakolanga mirimu waka giri awo nga oluba lwalumu nogamba aye kanjoze ku ngoye kakime ku mazzi naye nga walinga wababireeta w'amazzi nga bana bakima amazzi ku kyalo ng'agaleeta ewaka owengoye twalinawangawo omukyalo eyali atwoleza nga nze kyenkolanga ekyamaanyi kugolola ngoye nga gwe mulimu gwe nninawo ng'ogw'amaanyi naye ng'ewaka tolina mirembe oluusi wavudde waka mumaze wiiki namba temwogera munno nno yanyiiga yakusanga olina gw'oyogera naye n'anyiiga olwo muli waka atuggubadde muli awo teri kwenyiga n'obeera mweyembeera n'obeera tokyali n'okola otya ng'oli awo ekikugumyagumya ekikwesibizaawo sinakugumya buli ekikwesibizaawo mwana ng'ogamba omwana wange akuba obuzadde naye nga tubeeraawo mu ekyo ekibeera kati ebyo ebiseera byonna bwe nabeerangawo nga sagala kukomawo waka nakomangawo waka nga saawa zigendanga mu 12 ate nga nalina nga kunyuka ssaawa 9 omukyala naŋŋamba kuba inavanga ku mulimu biri ebiseera nga nkulisaayo kulikayo kati waliwo lwe nakomawo waka naŋŋamba nze munange sikyakukulisaayo kuba mba simanyi gy'ova nze ku mulimu gy'okola mmanyi olina kuvaayo ssaawa 9 kati gwe woyingira wano nga zigenda mu 12 oba 1 mba simanyi gy'ova tebala sikyakukulisaayo baŋŋamba n'okuŋŋamba eyo gy'okolera simanyi bakulaba nga ogenda mu maloogi n'abasajja nasooka nensiikirira ne mmutunuulira bwenti saamunyega nsiriika busirisi nentambula ne mmuviira nga bakyapepeya n'omuntu we bapepeya weebali gwe basaza mu kabu nga nze mbeerawo
naye ng'ewaka nakoowawo nange nga nkola ki nga mulanga akula natuuka ekiseera nga ngenda naye ku mulimu nga ŋŋamba ye omwana amusumbuwa simanyi aba ayagala kukola bibye biki ngende nga nkolenga n'omwana wange nange nalenkola naye nga n'oli dadi wajja n'amulaba ono dadi we ow'ekicupuli ng'ajja n'amulaba ng'omwana we amwagala nnyo amuleetera ebintu naye nga mpulira ku mutima kinnuma ngamba kale lengera omwana abandi bye namuteekamu nga mpulira njagala mwatulire naye nga ngamba kati ngenda bimugamba ntya kuba naye yali tanninaamu kubuusabuusa ekisooka yali akimanyi omuntu gw'embeera naye tasobola kunzikiriza kutambula ate n'ebyo ebintu ebyo ebya vanira ebyo nga si bye byali ebintu byange nga sibiriimu nnyo kati nga ye anneesiga amanyi ye muntu gw'embeera naye oba gwe nali mbaddeko naye yekka mu budde obwo kuba ne ku kyalo nze tebalina muntu gwe bandabako naye nga nnyimiridde naye nti gundi twamulabye ayimiridde n'ono mpozi we nali nga nkolera nga bajja ng'aze okubaako byagula namala n'akukwanaawo namala n'agenda tebalwawo bantya kati munaye natuuka ekiseera nga ku mulimu w'enkola natuuka ekiseera ne banfera ssente z'abaana zaali nnyingi nno banfera ku makya nga naakaggulawo bakama bange ne bantabukira ne bangamba twagala ssente biki byali bingi n'empunga awo nga sibitegeera nenzirayo ewaka kati kwolwo olunaku ewaka twalinawo abaana abaali bazze okuwummula kwaliko omwana wa anti wange yali muwala kaali kakulukulu awo myaka 12 11 kaali kazze kuwummula nga kazze n'omulenzi omwana taata wange omulala naye nga kati oyo omulenzi nga asingako ku muwala wange ndowooza yali amusingako omwaka nga gumu oba 2 nga bali mu sayizi emu naye ng'omulenzi mukuluko kati abaana abo nga anti wange ayagala nkolenga nabo eno ku mulimu gye naye nga baana bansumbuwa bannaayo oba okola ku bakasitoma abaana adduse yagenze mu kkubo olina omukimayo akoze kino kungamba nga baana bansumbuwa bannange naye nga sirina kyakukola oli yabansibako nina okukola nabo naye nga ye asiba akatalina kyakola naye nga gamba baana bamusumbuwa nze mbeere nabo kati kwolwo lwe banfera nakeera nnyo kuba neiba wange yeyankubira n'aŋŋamba wano waliwo abakwagala kumbe baali bafeere mbu balina bye baali baagala okugula kituufu baagula naye ne banfereramu ankubira ŋŋamba jangu neiba jangu okole zino ezaki zino ez'okumakya naye nga nkera ŋŋamba mukama leero nga njagala nga nyanguyiriza nga ntuuka nga nkola ku basajja nga bamala okunfera mpunze wonze sibitegeera nali ndi awo nga bandeetera abaana akakawala kange kalika n'akasenga wange nga kampita maama kali nga katuyita maama ffenne waka nga kajja nga kaŋŋamba maama ngambye ndeete bano nemugamba bazzeeyo nambuza mbazeeyo ko nze bazzeeyo nga mpulira sibitegeera banfeze ssente z'abantu nnyempitirivu nga mbeera awo nali nkyali awo ng'omukyala yajja aliko n'obumaasuka nkoleza atya abaana n'obazza oyagala kummanyira nyabo nze mpeereza abaana gwe bakomyewo biki wololololo yeekalakasiza era yakyekalakasa nga
omu ku bitali tukola business efaanagana baali babitegedde kalaawe abaawo mu ka area we nali nkolera nga babitegedde nga njanga ngamba bannange kati nange olabye kale abasajja bakedde wange biki banaye ng'olabye kati ogenda kukola otya olwo bantu wange kwe kumbooza kiki ekibaddewo nga mugamba banfeze nga mubuulira ebibaddewo byonna nga ngamba bannange ngasooka awo nga kkakkana ng'atuula nga mbuza kati ki ekiddako ne mugamba simanyi nga munaye nali ndi awo nga ne bakama bange bajja kuba bakama bange baali babeerako wala niwe nali nkolera naye we banfera ne bakubira essimu ne mbagamba ne bajja ne bantawukira awo naye nga nze nawunzewunze dda nga sibitegeera nga ne we baŋŋamba ki sibitegeera ne bagamba tugenda kusiba twagala ssente zaffe biki ngamba kyumba naye munsibe kuba sizirina zaali nnyingi ne bagamba sizirina we kuba kunsiba ndi ready munange nga baŋŋamba edduuka lisibe nga ndisiba nga bampa olunaku nga bagamba ogenda kujja eri ku main branch ogenda kujja twogere nti ye olunaku olwatuuka nga ŋŋendayo nga baŋŋamba ogenda kukolanga nga bw'osasula ssente naye nga ssente nnyingi ng'okola nga nzisasula ndoza nali kwinokola emyaka ng'ebiri n'ekitundu nga nkolera bwereere oba baŋŋamba nze basasule ne bagamba sizirina. Nyongera okukakasa abo abagamba nti bw'obanga osuubira okuba nti oli gaggawala nga bakukozesa n'okeera enkya n'ogenda mu ofiisi ino n'ogaggawalira ku ekyo kyokka oteeka okuba nga okola ebitali bya bulijjo kubanga gye bali tubalaba nga bakola n'akolera ekitongole emyaka 2 myaka 3 naye nga essaawa 4 z'amala nga tali mu kitongole ekyo nga ze ssaawa zokka z'abala nti ziri productive mu bulamu bwe. Kakati ono okubala nga ekibalo kye kimulaga nti ssente z'akoze loosi mu bizinesi y'omugagga okuzisasula zimalayo kimwetagisa emyaka 2 n'ekitundu. Mulabye abagagga bataagala kufiirwa. Kyova olaba osanga amaka ne bagamba omukozi nti buli kyayasa akisasula n'ogamba ne okuva omukozi ono nga tajjanga temwasangako ku bintu kazi ababyasa byali byammwe. Yongera okutegeera nti okujjako nga Mukama akuyambye ne weesenvula mpola oba n'osenvula mpola n'otuuka mu kubeera independent bino ebizibu bikyabeerawo nnyo. Ngenda kwogera ku bintu bibiri. Senga ayagadde akavubuka ne bamubuuza nti naye senga omwana omuto oyo omwagaza ki nti abakulu baali bampadde ki? Musawo Babure yuke nkutumiddeko nnyo webale kunchekingangako. Mbwe abakulu baali bampadde ki? Tuddayo ku kye natandikiddeko love language y'abaana ab'obuwala okuweebwa lulimi olukulu ddala. Katono bwabigasegase kato akalenzi naye kalina ebyekikulu bye kakola byebiriwa omuwa ku ssente kamutekamu ku busente awo nagane kati nabagamba omwana ow'obuwala ng'oyiza olulimi lwayogera waliwo wanders ezijja mbuuza nti ng'eziriwo. Kati olaba omusenga oyo nti mukyala mukulu akavubuka kato. Kati akavubuka kano kagenda ne kakola ku byetaago bye asooka n'akazalwa akavubuka kano kamumanyidde nishapano obuvubuka bwena kuza bumanyira kati aba akyali muwolu ne kayiwa ekyetaano ku ssimu ye nalindako ani ampiriza asooka kushemererwa ani agiyeemu kasente tasooka kusanyukira source sente gye ziva asooka kusanyukira figure gy'alabiraga wait ani agiyeemu ekyetaano mama nateekako ne withdraw sima mulinga nze muweereza sente nga muteekako ne withdraw nze ze nkuweereza zibaako withdraw baby kakati onaga etaano 2 hey manange kati nalekaga ani ono kati agenda okutula bwati ngaga Moses yampereza sente zino kano sika akavuka akankwana abyogera mu mutima nasirikira bwati kati akyalina essanyu lya figure eri ey'emitwalo 5
kana kavuka sikato olime butandika okukyuka mama kana no nyizo kalyo manenga kantu kakulu tekabanga kanimba emyaka ayika musajja mukulu oba yali ankema simawulira oba yali ankema alabo bandi byebyo byosanga n'ogamba owaaye ekyakwagaza omusajja oli omumpi nga wali ogamba nti okufaana obutanyagwa toliyagala musajja mumpi kiki ekyakubagula n'agamba ggwe tokalaba nti kampi akasajja ako kati akujja akola diversion n'ajja focus yo ku kyobumpi n'aleeta ekikafuula akawanvu ne kabeera ka American height akawedde emirimu owulirikamu tolaba nti kampi akasajja ako kafaayo kati omukazi omulala gwabenyemeza atagamba vaawo naawe abanga akugamba nti lumpe maada n'ayongerayo emboozi kasajja kampi ne kata sente olaba eno essaawa zino envidiyo ziraba bagambye oli akyalaba obumpi bwa kasajja kawanvu yemu afuuse mulangaatira ati lusonjogo statement ya Ssenga nga bamwewunya okwagala omuvubuka omuto response yagambye abakulu bwe nabaagala bampaaki kitegeeza amaze okuzuula nti beyayita abakulu si bakulu gwabadde ayita omuto si muto najjeyo kiri ate nka nkubuulire ennaku zino osobola okusanga omuntu gw'oyita omuntu omukulu nga muto n'osanga omwana gw'onyooma n'omuyita omulenzi nti muto ng'ate ye mukulu kyekifudde omukulu kugaba bw'obanga okitegedde katugende ku kiddako oba tokitegedde tunaalinda essomo eriddako tukwasaganye Ssenga okumala takomyawo kyavudde agamba Katrina nti Katrina omulenzi oyo nno gw'oyisaamu amaaso yanneebakako ayongera omugeza kansembere mulenzi gwe alaba sheeno abazadde abalina abaana ab'obulenzi empisa nnungi nnyo tuyigirize abaana okubeera n'empisa naye mbabuulire omulenzi ne bwana aba n'empisa zitya nga tasobola kutuuka ku byetaago bya mukazi abitambuze byombi kubanga ate bw'osanga omulenzi ng'alina empisa ng'alina ne ku ssente ng'ate akkiriza ne zimuvaako ate obwo bulamu bulala nsaba okkirize tusisinkane mu kitundu ekyokuna nze Sozumo ekisa kya Mukama waffe Yesu kwagala kwaye Katonda n'okussa ekimu ku mutukuvu tusaba okkirize bibeerenga naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitagwawo amiina.